mu mwezi gw'okutaano ng'ennaku z'omwezi 12 omwaka guno gwennyini bwe gyawera emyaka 3 bukya NRM erondebwa mu buyinza bw'eggwanga lino mu kalulu ka 2016. Kyokka ng'ebula ebbanga ttono nnyo ekisanja kiggweko, bingi ekibiina kino bye kyasuubiza ebitanatuukirizibwa. Akakiiko akavunaanyizibwa kussa Manifesto mu nkola kaliko bye kanokoddeyo bye kagamba nti oba oliawo bikalemesezza okutukiriza ebisuubizo ebyakolebwa mu kalulu. Challenges eziri administrative nga corruption nga bw'omanyi ebirala ebintu obutabikola bulungi, procurement cycles okutwala obudde, abalina obuvunaanyizibwa bw'okukola ebintu kubikola mu matifu oluusi tubikola mu ngeri etali matifu ate oba ya bunafu ate neereetera ne projects zino okukola ki okulwawo. Emisoso egyetaagisa negiyitibwamu okufuna ettaka lya gavumenti kw'erina okuteeka enkulaakulana nakyo kikoze kinene okulemesa okussa Manifesto mu nkola. Na problems mu by'amataka kubanga omanyi projects zino enene ez'amazzi, ez'enguudo, ez'amasannyalaze ziba zeetaaga ekifo wakubiisa naye nga bw'omanyi ettaka lyaffe constitution egamba ly'abanaansi, so tulina okulaba nti waliwo kyobawadde okuvaawo ne bayisawo biri projects za gavumenti. Bamemba b'akakiiko kano okuva mu bitongole bya gavumenti ebitali bimu basisinkanye ku offisi ya Pulezidenti okubaganya ebirowoozo ku ngeri gye bayinza okuvvuunuka emizigo gino okusobola okutuukiriza obweyamo ekibiina bwe kyakola eri banayuganda mu kuwenja akalulu ka 2026. Ivan Kigozi, NTV Akawungeezi.